mami Kathy industry yo ne kuyita mami tulabye ekitiibwa era oli mami wa industry Bruno Kono ba mami ng'abasusiza mama we yamunaza bonna babanaza naye bamunaza buli muntu abe n'omukisa gwe naye engalo zo zemu tezenkanankana nti oyinza okusanga omukazi nga mubi nnyonnyonnyonnyo naye ng'atalina walungiira ng'omukyalo oyo weesanga nga abakuuma feesi nga tebamusobola nga ye omulabaga ebintu bibi byanja olubaga bano omusajja oyo banonya kikukyalo ekyo oba omusajja oyo yanonya kikusajja ekyo kinga munagamba nti abantu muyinza ogamba nti omusajja yali asengana obubi bali muyita sebabi obubi bwasaba bwali wano naye wala kireka bwali bulungi kati mumuyinza okumugeragane kati Brunoke mama oyo amunaaza agende mu maaso n'omulimu ogwo gumu ate akati tulina bukakafu bulaga nti nno baga nti kati mulaba nga tukyogerako wano kitunda luyimba era naye kyeyayagadde okuba tulimba lugenda mu maaso mu music industry osobola okukola akantu nekamanga n'omukyala wakamanyi nekatambula katola nga tulwogerako limba lutambula okiririza mu bubadi mukkiriza mukwaffe kutukolera abayimbi muvuddeyo nembeera nga mukaabakaabanyera mamigo omukwawe tulabyeko ku intaneti nga okubira abantu abamu omulanga ensonga ze z'emiranga gino gy'okubye gyakomawa sikyagenda mulowooza tuvudde ku mulamwa gwa bisambi nga wooli mami wa industry tubuulire ku bye bamunaaza ani Bruno mama we amambi yamunaaza olweza ne kayayana tebamunaaza kalitunsi kali kabakazi kubana kususe mbayimbi weekend eno nyintu alabyeko omuyimbi Rickman ne munne amidona ku lunebe nga bakubagana musikafe mwero munayinjaringa munne tubeko ku nsonga eyo y'okulwana mbayimbi bano abatawa kyazimba erinnya ensonga ekyenyiza gyogerako nti bambi mbasaba abayimbi tetwekuba kuba tuli ba Luganda tuli ba mikwano bwe twekuba ate abaluganda netwekuba kiba kiswaza industry kyobola mwesanga omuntu bwaba afiiriddwa osangayo Catherine Kusasira osangayo buli muntu ng'omusanzeeyo muyimbi muno kitegeeza tuba tukuŋŋaanye oluganda okuba wamu kale tunekuba ate kiba kitussa ngaffe mbasaba oba onyiize nnyo nze mutera okunyiiza namu bannamawulire naye nzikakkana ne ngamba kansooke nzijeko essimu zange nzikakkane ate osanga naddamu nenjogera n'omuntu oyo obusungu kitegeeza mbambusaza omuntu bwakunyiiza muviire ojja musanga ng'ate buli omu alina kyetaaga ku munne nga maliriza okukulayo wano ku Bativale Theatre naye twaviiriddwako muganda ffe Evelyn emabega kaawo ne baganaganibwa okutwalibwa ku National Theatre abayimbi mukyalinawo ekifo kye tugamba muno in case ovudde mu bulamu bw'ensi eno wano tukutwalira abantu bonna ne basobola okulabako National Theatre ekyali National Theatre nga ggwe ekira kyampisiza obubi nnyo okubeera nti nno omuyimbi munaffe baganye akadakiika akatini kabadde balina okumuwa akasembayo okumutwala ku National Theatre nga abadde mu art industry kubanga tumanyi nti no National Theatre yaffe nga ba artist fenna bweyogera ati ogata abazanyi abayimbi buli omu oba okitegeera kati obagamba nti no kyenatuttemu nze manyi nti yaffe okujja kuba tugambe nti no siyani tekyali y'abayimbi bagitunda naye banga abayimbi kitegeeza babadde basosolamu nti omulambo gwa gundi gujja genda ku National Theatre kubanga twalaba gwakatolo mwama gwaliwo n'emirala egyezibalawo kitegeeza balevolinga mbagamba nti no ontajja kugenda ekyo kyebakoze kikyamu nnyo okuba nti no baganye akadakiika akatinye nnyo okumumuuzaako awo era twagala batubuulire National Theatre yani bagambye mbu wabaddeyo event egenda mu maaso by the time Evelyn Lagu yafiiridde wabaddeyo gundi egenda mu maaso emikolo emirala abaali babuukinga bifo era tebadde mutadde mu theatre bantu wadde ebwengu kuba National Theatre nnene bantu waddeko akafaakala bagamba bannayo waliwo ekigenda mu maaso naye katumuwummuzeeko wano kubanga omulambo gwa event gwabadde munene nnyo nti bannange gugenda kujjusaawo wonna mulimu ebyana n'abaana mu industry eno